Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubaza okulika nti mutambula naffe. Nabwe ekyo tubasaba okusubscribe nga kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content waffe. Twongera ate okulika nti tutambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gatambula olunaku olwaleero. Era tukyali mu kalulu k'e Kawempe North Constituency. Era ng'olunaku olwaleero lwe lunaku olusembayo mu kubira abacandidates abebiina ebyenjawulo campaigns. So nabwe kityo omukulembeze w'ekibiina ki NUP naye ali mu kunoonya akalulu akasembayo mu bitundu by'e Komamboga mu Kawempe North Constituency. Jjukira nti rally esembayo babadde balina gikuba mu Kawempe 1 naye olw'okuba nti General Museveni naye abadde alina okukubira munnakibiina ki NRM Hajjati Farida Nambi wali mu bitundu by'e Kawempe Kawempe Wambogo. Aba NUP babajjeewo bwayise babadde balina okubira campaign babasindike Komamboga gye baakubedde olukuŋŋaana naye embeera nga bwemugiraba tear gas n'amasasi binyoose era nga bannakibiina ki NUP bangi nnyo obaolyawo bakubiddwa live bullets bangi abatuusiddwako ebisago ku mulundi guno tebabadde bajja wabula babadde ba poliisi bennyini abe bakoze obaolyawo effujjo litagambika kuba nakibiina oba abawagizi ba NUP. So katusooke tubalaga video embeera nga bwe zitambudde. Sauda Madada tumulabye akubiddwa bubi nnyo, bannakibiina bangi nnyo abatuusiddwako obuvune bangi be bakubye amasasi. Then oluvannyuma tukomewo tutunuulire ensonga zino n'embeera ng'obaolyawo bwetambudde wali mu bitundu by'e Komamboga nga munnakibiina ki NUP Elias Luyimbazi Nalukoola ne pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu nteekateeka y'okuba campaigns ezisembayo okulabika nti bafundikira campaigns zino. Jjukira nti ku Lwokuna kugenda bakulonda. Kasooke tubawe embeera nga bwebadde then tukomewo obaolyawo tutunuulire ensonga mbogazibwa. General Sauda Madada akubiddwa, Haji akubiddwa ku mutwe, ya Rabbi yatiyagasi bukaba wange. Baganda bangala bano ku TV mbagambye embeera yeri bulala buli wamu batulumbaganyewo batuganye okukola buli kimu. Muzeeyi Muzeeyi agenda kuwanika. Muzeeyi akubiddwa, Generali akubiddwa, Sauda Madada alaba no ku TV tambuza video. Mugana wange ne Kanso akubiddwa, Kanso Nalukoola naye akubiddwa. Kyolina omanya nti amasasi live breaks zikubya abantu abasukka mu 10 zikubya abantu abasukka mu 2. Tambuza video eno alaba no ku TV mugana tambuza. Lete piki kasali nye piki. Kasali nye piki. Kaso ali nye piki. Kasali nye piki. Alright, embeera nga mugirabye mu video gabadde masasi abadde tear gas bibadde baana baliwo ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform nga bagezaako okulabika nti banoonyeza munnakibiina kyabwe Elias Luyimbazi Nalukoola akalulu ku lunaku olusembayo. Ajjukira nti bannakibiina ki National Unity Platform babadde balina okuba olukuŋŋaana wali mu Bwayise 1 wabula olw'okuba nti General Museveni naye abadde alina okulabika nti anoonyeza munnakibiina ki NRM Hajjati Farida Nambi akalulu wali ku kisaawe eky'e Kawempe Wambogo. Bagambye nti babadde bajja kuridinga yensonga lwaki babajje mu Bwayise 1 ne babasindika mu bitundu eby'e Komamboga gye bakubadde olukuŋŋaana gye babalayika nti bakolera rare yaabwe esembayo. Wekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu obaolyawo kubeetabye ku rare eno naye bino bye tubalaze bibaddewo ng'olukuŋŋaana terunnaba kutandika wabula nga bali mu kulabika nti batalaga ebitundu ebyenjawulo n'okukunga abantu okujja okubeerawo mu bungi mu lukuŋŋaana. Bangi bakubiddwa embeera nga mugirabya General Sauda Madada tali mu mbeera nnungi olw'ebyo ebimutuusiddwako. Tulabye munnakibiina ki National Unity Platform mwakubidde essasi nga video mugirabye. Muzeeyi oyo alabiseeko amanyikiddwa nga Haji musajja wa Elias Luyimbazi Nalukoola nnyo era nga munnakibiina ki National Unity Platform abadde atambula naye wonna waabadde alaze omu ku bafunye obuvune mu mbeera ezifaananako
bwezityo. So embeera bwetyo bwesiibye ajjukira nti ku lunaku olwokuna lwe lunaku olw'okukkira obubookisi ennaku z'omwezi 13 kwe kukkira obubookisi wakati mu kujjuza ekifo ekyeyali omukulembeze w'ekitundu kino ekyekawempe ey'omumambuka omugenzi Muhammad Segiri Nyamungu gwe yajjulula gye buvuddeko awo era nga okufa kwe kyekyaleetedde akalulu kano aka by-election okulabika nti kakola ki kabeerawo okujjuza ekifo ekyo. Naye nga tujjukira bulungi nnyo okuviira ddala campaigns zino bwe zaatandika. In fact na ku lunaku lwa nominations bannakibiina ki National Unity Platform baatandikirwawo okulabika nti bayisibwa bubi nnyo nga batandikira ku candidate waabwe Elias Luyimbazi Nalukoola. Tujjukira ku lunaku lwa nominations embeera gye baamuyisaamu gye baakubamu abawagizi be bintu bingi nnyo, bantu bangi nnyo abaafuna obuvune ku lunaku olutujjukira omukyala kansala Nanchayo omu ku baafuna obuvune n'abantu bangi nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Then embeera eyaddamu okulabika nga nzibu nnyo eyatuusibwa ku bannakibiina ki National Unity Platform lwe lunaku omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yali ajja okkubira Elias Luyimbazi Nalukoola campaigns wali mu bitundu by'e Kawempe ku 5. Wano nno baali basimbula ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Twalaba byabatuusibwako abawagizi ab'ekitongole Kijaati baabakuba nnyo, emiggo gyali mingi nnyo. Bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga High Tower yamenyebwa okugulu. Omukyala eyegwanyiza ekifo kya Mityana Woman MP Nabosa lyerinnya erimanyiddwa ennyo nno yali muzannyi wa Bannayuganda naye kati yavaayo okulabika nti yeetaba mu byobufuzi ebiri active naye buli kati akyali mu ddwaliro apo kyembeera esi nnungi. Twalaba ebyamutuusibwako n'abagizi bangi nnyo aba National Unity Platform abaakubibwa emiggo egyali emiyitirivu nnyo ab'akabinja akajaati. Mu kaseera kano akabinja akajaati oluvannyuma lw'okukavumirira ennyo bannaddiini bannabyabufuzi ab'enjawulo ebibiina by'obwannakyewe bitakabanira eddembe ly'obuntu akabiina ako tetukyakalaba oba akabinja ako tetukyakalaba akajaati. Naye olunaku olwaleero tulabye bapoliisi bennyini be batuusiza ku bannakibiina ki National Unity Platform obuvune be babakubye mu tear gas, be babakubye mu zi live bullets. So Munnayuganda yeebuuza nti omulimu gwa poliisi nga poliisi ki? Ffenna tukimanyi omulimu gwa poliisi is to keep law and order n'okugaidinga abantu bano naddala nga bakola enteekateeka zino eza campaigns okubaga nti bannaye muyite wano mu mbeera eri peaceful. Ne bwe kiba nti abapoliisi oluvannyuma lw'okuvumirira ennyo Jaati ate kaakati ssaawa zino betulaba nga bayimbya Bannayuganda endubaale naddala abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform, ekintu kino tekirabika bulungi, ekintu kino kiba kyennyamiza. Emabegakaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abannakibiina ki National Unity Platform oba ttiimu ya Elias Luyimbazi Nalukoola yonna okutwaliza awamu babadde bafunyemuko kalembeekereza. Twabalaba nga bakuba big rally nene ddala bitundu eby'ekawempe Wambogo. Jjukira nti kyekino ekitundu kyennyini Elias Luyimbazi Nalukoola mwawangalira era mwazaalibwa. Emirembe gyali mingi nnyo, bannakibiina tebaafuna buzibu bwonna na babitongole bikuuma ddembe era ffenna tubadde tumanyi nti at least ebyo kati tufuma bifume. Naye ate ku lunaku olusemberayo ddala mu campaigns tulaba enneeyisa nga nzibu nnyo. Ate ku mulundi guno nga babadde ba poliisi, abantu bakubiddwa, abantu tebayisiddwa bulungi okutwaliza awamu. Ffenna oba oli awo ekitatuwa mirembe nga Bannayuganda wabula ekireetera emitima gyaffe okulabika nti gyennyika n'okwennyamira. So Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaaki yamaze n'atuuka wali ekkomamboga campaigns ezisembayo of which ebyo tuyinza okubibawaako mu maaso awo ebintu nga ebitambula. Jjukira nti ffe wano ku Credible Media twewaayo okulabika nti tubaweereza ebintu byonna nga bebitambula mu kisaawe kya byabukulembeze, mu kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda. Tolina ky'osubwa, byonna tubibawa. So Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'atuuka naye ng'embeera ebadde enzibu nnyo,
embeera ebadde ya bunkenke nnyo mu kuteekateeka campaigns zino ezisembayo nga naddala nga tusemberedde okutuuka ku lunaku olw'okukkira obubokisi. So ku lunaku olwokuna embeera egenda kulabika etya, naddala nga bannakibiina ki National Unity Platform olwedde bakomplaininga nti oba oliawo eri amaloboozi ageesomye okubabbako okubba obululu, oba oliawo n'obutalangirira kandidenti waabwe Erias Luyimbazi Nalukoola oba awangudde yadde nga awangudde obutamulangirira. So mbeera egenda kutambula etya ku lunaku olwokuna. Lunaku tusigazza lumu, olw'enkya olwokusatu lwakweteekateeka, then ku lunaku olwokuna abakulembeze b'ekibiina ki NUP mu kaseera kano bali mu kuteekateeka bawagizi baabwe, babagamba nti mukeereeko musuule akalulu mu bungi, oluvannyuma lw'okukasuula tovaawo okasuulidde, oluvannyuma lw'omala okukakuuma muyina okubeera bulindaala, muyina okubeera sitede nnyo ku ntambula zonna ez'akalulu kano paka nga balangiridde munnakibiina kyabwe ekya NUP Erias Luyimbazi Nalukoola. Realistically, rallies zonna ezikubiddwa bannabyabufuzi ab'enjawulo abavuddeyo okulabika nti beegwanyiza ekifo kino, omuli Sadat Mukibi amanyikiddwa nga Kalifaga Nagano wa FDC, omukulu Kasacca DP gwe yawa flag, Ajati Farida Nambi, Muhammadi Ruswa Luwemba ono nga yajjanga independent oluvannyuma lwa Nuupu obutamuwa kaadi, Nsereko Moses naye nga yajjanga independent oluvannyuma lwa Nuupu obutamuwa kaadi, bakulu bangi nnyo booli awo abeetabi mu kalulu kano. Tulabye nga taanaapu yaabwe badde llo nnyo, ng'omukwano bannakawempe ey'omambuka bagulaze munnakibiina ki National Unity Platform Erias Luyimbazi Nalukoola mu mbeera ey'okubatiisatiisa, mu mbeera ey'okubateerawo bunkenke obutagambika, bazze nga kuraale in big numbers. Ekyo nno kiba kimaze okusigira ekifaananyi nti oba oli awo yasinze obuwagizi, kuba obuwagizi tubulabira ku numbers kwabo abantu b'osembeza okulabika nti oboogereramu ebyo by'obateekedde. Kaakati mu kaseera kano buli muntu alindiridde lunaku olw'okusuula obululu. Ddo lugenda kulabika lutya? What could be the results? Oluvannyuma lwa bannakawempe okulaga omukwano omuyitirivu nnyo Council Erias Luyimbazi Nalukoola mu campaigns. Sawa zino omukwano ogwo abantu bonna bagulinze kweyolekera mu bubokisi. So embeera bwetyo bwetambudde, embeera bwetyo bwesiibye mu bitundu by'e Kawempe ey'omambuka ku lunaku olusembayo olwa campaigns ne President oba General Museveni lwabaddeko wali mu bitundu by'e Kawempe Wambogo. Tulabye ng'abantu bazze bwe batyo nga bamuswabaswaba, naye bazze aba NRM abakkiririza mu NRM nabo babaddewo okulabika nti babugiriza omukulembeze waabwe. So katulinde olunaku olwokuna n'amawulire gonna oba oli awo ge tutannabawa gabadde mangi nnyo, naddala wali ku side y'ekibiina ki National Unity Platform. Katulinde byonna nga bwe bitambudde, then tujja kudda byonna tubibawe wano ku mukutu ogwa Credible Media UG, naye nga tusoose ne tubasiigira ekifaananyi ky'embeera nga bwesiibye ku ground. Bwe bityo bwe bibadde, tubebaza okulabika nti mutambula naffe. Kye tusinga okubasaba kwe kusubscribinga ku mukutu guno, okulikinga ku mukutu guno, awamu n'okusharinga content waffe, twongere ate okulabika ntambula ffe. Naganja Fadi ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa